Katonda olwa wiiki ate gitukubye mabega. Oba oliawo wabaddewo okusoomoozebwa oba ebirungi, Mukama tumutendereza. Nene mu kusoomoozebwa twagala kwebaza Katonda kubanga abadde mwesigwa, aleseewo obulamu. Twagala kusaasirako nnyo mikwano gyaffe oba oliawo abafunye okusoomoozebwa okumu oba okulala. Tusaba Katonda ayongere okubawanirira n'ebyo ebireeta okweraliikirira, Omutonzi waffe abimalewo. Twagala kwebaza Katonda ate olwa pulogulaamu eno. Okuva lwe twatandika tuzze nga tuwuliriza okuva eri Katonda. Twebaza Katonda bw'ayogeddeko gye tuli. Tulina okukkiriza nti n'akawungeezi kano aka Ssabbiiti Mukama wa kisa nnyo gye tuli, agenda kwogera eri obulamu bwaffe. Eno nno ewammwe essaawa ziri 10:33 ez'okumakya. Ffe tuwoominga kugenda mu kkanisa kubanga obuliri tumaze okubuvaamu. Twagala kwebaza Katonda tiweewaawo ebiro bikyukamu, naye olunaku lwa Ssabbiiti lusigala nga lutukuŋŋaanya mu kusinza n'okutendereza Katonda waffe. Njagala kubakoowoola okuyingira mu kusaba kuno, Mukama asobole okubeera awamu naffe awamu n'okutuyigiriza. Ayi Kabaka ajjudde ekisa n'okusaasira, oli Katonda mwesigwa nnyo eri obulamu bw'abantu bangi. Ffe ffenna tuli wansi w'okwagala kwo, tuli wansi w'obufuzi obujjudde ekisa. Tuweewaawo tusobya, Mukama ofaayo n'oddamu n'otukoowoola n'otusembeza n'otuwa amaanyi. Mu ngeri enjawulo Mukama, abaddu bo n'abazaana bo bano abasaasaanidde mu mawanga ag'enjawulo, abasaasaanidde mu states ez'enjawulo, twagala kusaba Mukama gw'oyongere okuba ng'otukuŋŋaanyanga bulijjo olw'obulungi bwo, olw'ekigambo kyo n'olwa mission enkulu gye watuwa ng'ekkanisa ye yasigalawo. Njagala kubasabira omukisa ogw'enjawulo Taata, obeere n'amaka gaabwe, obeere n'ebintu byabwe, obeere n'abantu baabwe. Mukama, emirimu gyabwe oyongere okugiwa omukisa. Bulijjo kabasiŋŋaane okwagalwa n'okuganja kubanga baliko ekifaananyi eky'okutya ggwe Kabaka ow'eggulu. Twagala kwebaza nnyo nnyini ddala olw'abantu be baleka ewala ne n'osigala ng'obalabirira. Kyenva nsaba Mukama, abantu bano oyongere obbakuuma n'obbakuumira abantu baabwe babasiŋŋaane nga balamu. Njagala kusaba omwagalwa Taata oyongere okubakuumira ebyabwe kubanga bangi bakola ebintu byabwe naye ng'oluusi tebasobola na kubirabako, byetaaga obukuumi bwo. Ekisa kyo n'okwagala kukabibeere mu baana baabwe, omukisa gwo gulabikire mu bo. Bulijjo obakumeekume, obayigirize okutya Katonda, libeere ezzadde erinaabasanyusa ng'era ezzadde erinaakusinza. Weebale Mukama kubanga owulidde okusaba kwaffe. Ssabbiiti eno kebeere Ssabbiiti y'okuwonyezebwa, okuzzibwamu amaanyi n'okuweebwa essuubi, kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Mukama waffe mulungi nnyo bassebo ne bannyabo, era njagala tukwate Bayibuli zaffe. Tugenda kugenda mu kitabo ekiyitibwa ekya Samwiri ekisooka, essuula e16. Samwiri ekisooka essuula e16, we tugenda okusoma ebigambo ebikulu Mukama by'atutegekedde nga tuyingira Ssabbiiti eno. Bw'otandika n'olunyiriri olusooka lugamba nti awo Mukama n'agamba Samwiri nti, olituusaawa okunakuwalira Sawulo, nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri? Jjuza ejjembe lyo amafuta, ogende, n'akutuma eri Yese Omubesirekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Njagala kubajjukizaako bassebo ne bannyabo nti teyali nteekateeka ya Katonda okuva olubereberye abantu okubeera n'abafuzi abali mu bitigamba nga bakabaka oba ba presidents. Naye abaana ba Isirayiri wakati mu kubanga baali batambula ne Katonda n'okukolagana naye, baabeerawo ne bafuna ennyonta nga baagalayo omukulembeze ali tangible,
ali physical gwe balabako, abamu ku bo oboolyawo baakemebwa okulowooza nti omukulembeze gwe balabako ayinza okubatuusaako obwetaavu bwabwe, oba singa wabawo ekigaanyi omuntu ayinza okudduka n'amusisinkana. Abantu bano beerabira ekintu ekisinga obunene nti okubeera ne Katonda ng'omukulembeze kye kisinga obukulu. Naye era nga bwe tuli abantu baalaba nga kya nsonga bo mu mitima gyabwe, mu mitima egyaffe egy'obuntu, okubeera n'omukulembeze alabikako bw'ati. Olwekyo Katonda n'akkiriza n'agamba nti tewali buzibu, mwerondere kabaka mu mmwe oyo anaabakulembera. Kwe kulonda Sawulo okubeera kabaka wa Isirayiri asooka, Isirayiri ey'awamu. Naye abantu tebaamanya nti baali bayingira obufuzi bw'abantu obulimu okwegwanyiza, obulimu okwekolera ebyabwe, obulimu okwekkusa, obufuzi obw'abantu obulimu connections, nga bw'oba toli connected ku mukulembeze oyinza okulekebwa ebbali oba obutaweebwa mukisa oba obutalabibwawo. Bwe beesabira obukulembeze obufaana bwe butyo, Mukama teyagaana n'abubawa. Samwiri ye nnabbi mu kaseera kano. Nnabbi ono Samwiri yasisinkananga Katonda ne boogera. Ate Samwiri Katonda ye yamuyita. Katonda ye yamuyita. Yajjanga kyamagero, njagadde okujjukizaako nga maama we abulidde omwana n'asaba Katonda amuwe omwana, n'amusuubiza nti omwana n'akuweereza. Era Samwiri n'ateekebwa ku yeekaalu awaali nnabbi Eri n'amulabirira. Naye era akaseera kaatuuka, ne wano njagadde nkujjukizeewo, akaseera kaatuuka Eri naye n'atandika okuba ng'ava mu nkola ya Katonda n'agayaalirira ezzadde lye. Njagala kukubiriza abazadde tuleme okugayaalirira ezzadde lyaffe. Yagayaalirira ezzadde lye, abaana ne batandika okuba nga bakola ebyambyone, naye nga tebabikolera na mu yeekaalu. Nga babikolera mu yeekaalu, abaana ne bakola ebintu ebyali ebifujjo. Eddoboozi lya Katonda ne liggula mu maka ga Eri. Naye eri omwana ono yaleetebwa okukuzibwa n'okusomesebwa okubeera nnabbi, n'alabikirwa Katonda. Samwiri n'awulira eddoboozi. Bw'atyo Samwiri naye bwe yayingira omulimu guno omukulu, n'afuuka nnyo mukwano gwa Katonda, nga banyumya, nga Katonda amubuulira butya Isirayiri bw'eteekeddwa okweyisa, bakabaka abaliwo bateekeddwa kukola batya. Samwiri ono nnabbi n'abeera n'omukwano gw'ekika ekyowaggulu ogusukkulumye eri Sawulo eyali kabaka, kubanga yamulabulanga, yamubuuliriranga. Naye Sawulo ono yalondebwa abantu, yasooka n'abeera mugonvu eri Katonda. Ekyennaku obuntu ne bujja, ng'era bw'obumanyi, omubi n'afuna ebbanga w'ayimirira okutandika okumukema n'okumuggya mu nkola za Katonda. Waliwo omutawaana omunene nti oluusi entebe ez'okukulembera zitandika okukulembera abantu. Abantu batandika okuva mu mbeera, entebe eno erina amaanyi geereeta ag'okwegulumiza ne gatandika okuba nga gafuga omuntu, omuntu n'atandika okukola ye nga bw'asisinkanye. Olwekyo era njagadde ne kino nkibajjukize wano nga tuyitawo, ti kikulu nnyo Katonda bw'akuteeka mu position ey'okukulembera, Katonda bw'abaako waakuteeka obutafugibwa ekyo kyakutaddemu, wabula gwe n'osigala ng'okkiriza Katonda akugayidingi, osigale nga okyali mu position ey'okutegeera. Sawulo yava mu position ey'okutegeera, entebe n'etandika okumutegeerera, n'atandika okukola eby'effujjo. Katonda n'amwekubako nnyo ng'amubuulirira, naye n'alema. Kyava agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo
kubanga yalaba nga Samwiri ali attached nnyo, yali afaayo musajja wattu, yali connected nnyo ku Sawulo, ng'ayagala Sawulo, ye yali kabaka asooka gwe baali baakalaba, nga kituufu bamwagala newankubadde ensobi zibaddewo nga bagamba no, tuliko kye tuyinza okukola okulaba nga omusajja ono tumuzza mu mbeera, kubanga tabadde kabaka mubi, atukulembeddemu okugenda okulwana entalo ne tuwangula, abaddewo ku lwaffe, obwetaavu abantu bw'abadde abumanyi. Naye bino ebisigadde bisobola okukolebwako, ekyamazima byatuuka ne bifuuka bingi, Katonda nga takyayinza kubigumiikiriza. Katonda n'agamba enough is enough. Enough is enough. Naye Katonda w'agamba nti enough is enough, amazima gali nti kiba kisusse, omuntu aba afuuse mudduse okuva eri Katonda. Katonda kyava agamba Samwiri nti nedda, neerabidde kabaka mu baana ba Yese Omubeserekemu. Genda eyo ogenda kuteekako amafuta ku oyo gwe nnonze okubeera kabaka. Naye Katonda awa guidance ng'agiwa nnabbi we. Samwiri n'ayogera nti nyinza ntya okugenda mu lunyiriri olwokubiri. Sawulo bw'akiwulira oba bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti twala entenduuso ogende nayo oyogere nti nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. Samwiri kabaka yakizuula nti singa ogenda bugenzi nga togenze na magezi, kano kakulu nnyo 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 nnyo. Ate bwe kituuka eri eno ewaffe mu ggwanga eryaffe ne n'amawanga ndowooza amalala, abantu baali badde bategeera ebyawandiikibwa, twali badde obaolyawo tubeera n'obulamu obulungi, kubanga ebyawandiikibwa birina okulungamizibwa okw'enjawulo. Samwiri yali ayogera ne Katonda. Imagine Samwiri ayogera ne Katonda, naye Samwiri n'akizuula nti omukulembeze ow'ensi newankubadde onaamwaŋŋanga, oteekeddwa okutambula n'amagezi, kubanga ayinza okuggyawo obulamu bwo. Tetwava tuweebwa amagezi nti newankubadde ng'obufuzi buyinza okuba n'okusoomoozebwa, making sure ng'obulamu bwo bukuumibwa osobole okutuuka ku bukulembeze gwe bw'oyagala. Samwiri agamba Mukama, ayogera ne Katonda. Ne Katonda teyagamba Samwiri nti gwe lumba bulumbi, nedda. Yali badde amugamba nze Katonda ow'eggulu. Naye yamugamba nti Samwiri, genda n'entenduusi ogende oweeyo ssaddaaka, mukolo gwa kusinza. Omusajja ono tagenda kukwaŋŋanga. Samwiri alinamu okutya okw'obukulembeze, kubanga mazima ate teri kukulembera kutava eri Mukama. Era Samwiri kyeyava ategeera nti noono gwagenda naye is a man, rather gwagenda okujjako is a man of experience, musajja abadde mu bukulembeze, ate era teyandyagadde kuwulira kintu kyonna kyonna tiisatiisa bukulembeze bwe. Katonda kyava amugamba nti waliwo enkola, yambuka n'entenduusi, genda oweeyo ssaddaaka. Agamba nti era bw'olituuka n'oyita Yese ajje ku ssaddaaka, nange ndikulaga bw'olikola, era olinfukira amafuta ku oyo gwe ndikwatulira erinnya. Ebyo bikulu nnyo. Katonda amuwa guidance nti bw'oyambuka oyo nze mwennyini gwe ngenda okwatulira erinnya, oyo bw'ojja okunteerako amafuta. Bayibuli egamba mu lunyiriri olwokuna, tuli mu Samwiri ekisooka essula 16. Awo Samwiri n'akola ekyo kye yayogera. N'ajja e Beserekemu, abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana ne boogera nti ozze mirembe. N'ayogera nti mirembe, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama, mwetukuze mujje nange tugende ku ssaddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku ssaddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyaabu n'ayogera nti mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge. Samwiri bw'alaba omusajja ayitibwa Eriyaabu, nabadde ngezaako okusoma ku Eriyaabu. Eriyaabu yali muvubuka mulungi nnyo kalaala, omuvubuka omusowolokofu, omuwanvu, omuvubuka alina omubiri ogwali ogw'amaanyi. Bwe yamutunuulira nga ddala ali mu figa ey'abantu abasobola okubeera bakabaka. Samwiri yalaba Eriyaabu ng'azze, n'alaba omusajja alina stature ey'obwakabaka, n'agamba nti leero ono mazima ddala Mukama gwagenda okufukako amafuta.
laba Mukama bw'anaafukako amafuta ali mu maaso ge olunyiriro lw'omusanvu kiruva lugamba. Naye Mukama n'agamba Samwiri, totunuulira maaso ge newankubadde embala ye nga bw'eri empanvu, kubanga mmugaanyi, kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima. Samwiri nabbi yakola ensobi. Kino kinneewuunyisa ne ŋŋamba nti nze ng'omukadde w'ekkanisa, nze ng'omusumba nsobola okutunuulira ebintu mu ngeri y'omubiri. Samwiri ono yayogeranga butereevu ne Katonda. Naye Samwiri ono bw'atuuka n'alaba omusajja ono Eriyaabu, n'alabira ddala nga Eriyaabu ali mu kigero ky'obwakabaka. Lwaki? Ye yatunuulira ebintu abantu bye batunuulira. Basebo ne bannyabo, njagala kubategeeza kino nti ebintu abantu ffe nga abantu bye tutunuulira byewuunyisa. Ffe abantu bye tutunuulira ebyokungulu bireese nnyo omutawaana. Oluusi ne weesiga omuntu kubanga owulidde kino ne kiri, oluusi n'otambula n'abantu gwe n'olowooza kino ne kiri, naye Katonda n'akuba nnabbi w'akaama n'amugamba nti ssebo nnabbi, ekyo ky'okola oli mu kukola nsobi. Otunuulidde omuntu ng'osinziira ku ngulu. Abantu bamenyeddwa emitima kubanga batunuulira nnyo ebintu ebyokungulu. Waliwo omusumba, ebiseera bye twabeera e Bugema eyo, mukwano gwange ayinayo hostels. Mu kaseera ako nali chaplain mu ssomero erimu. Naye e Bugema, nga abamu mumanye Bugema, Bugema nsi ya lwazi, wakalu, era ebiseera eby'omusana babonaabona nnyo n'amazzi. Naye Musumba ng'alinayo hostels n'agamba no, neetaaga okufuna abasimi b'amazzi. Ne babaako be bamukonekitingako ne bamugamba nti abo bakugu basima amazzi buli wamu n'ogafuna. Mba ndi awo akawungeezi akamu nga mpita nti mwana wange jangu olaba omukugu atuuse, ojja kunsupervisingirangako wano ennaku ezimu, naye jangu olaba omusajja gwe ndeese. Omusajja yajjira mu Toyota Hilux, motoka ey'ekitiibwa eraga obukugu, ng'ayambadde akataawo, ng'ataddeko ka helmet akaba inginiya. Ne tugenda ku kifo we twali tusuubira okusima amazzi. N'aggyayo battery endala mu mmotoka, n'aggyayo akuuma akeefaananyiriza ak'abasawo ke bayita stethoscope. Ne neebuuza oba ako kakola mulimu ki mu kusima amazzi. Ne bakakonekitinga bwe bati ku battery, ne bakuba ebikondo mu ttaka, ne basibako waya. Naye nga omukugu ono ataddewo embeera etiisatiisa ey'ekika ekyowaggulu ey'obukugu ennyo. Nga mazima bw'omulaba oyanguyirwa okukkiriza nti mukugu. Abakugu balina engeri gye beeyisa, balina olulimi lwe boogereramu lwa kikugu. Kabayiro nga kamuli mu ngalo, ataddeko akatabo w'anootinga. Kakati akuuma kano bw'akateeka ku matu n'abanga awuliriza. Omusumba taata wange kyava ŋŋamba nti mwana wange kati ali mu kugawuliza butya bwe gakulukuta wansi mu njazi. Nagenda okulaba nga taata ddala naye amaze okukkiriza nti kati amazzi tumaze okugafuna, ne ŋŋamba nti wabula omusajja ateekwa kuba mukugu. Kaakati kyava baga musimeeko wano, musime ne wali, musime ne wali. Ne basimaasimawo bwe bati, ne bakubawo ebikondo bino, n'awuliriza ava asonga awantu awamu, n'agamba awo kati we wali amazzi. Musumba n'asanyuka. Awo akawungeezi ako omukugu teyeeyongerayo nnyo, n'agamba nti ekisigadde kuleeta mmotoka egenda okuyiikula wano kusima amazzi, era mbasuubiza mu wiiki emu bbiri amazzi gagenda kuba wano nga mukoze. Ebiseera byali byakyeya nnyo ng'omusana gwaka. Sigulwisa eyo nga wayita ennaku nga bbiri ng'abasajja batandika okuleeta ebikozesebwa. Baleese bino, baleese zipayipu, baleese bino, baleese ebyuma, ekimotoka ekinene kijja, ekyalo ne kikyankalana. Buli muntu agamba ani agenda okusima amazzi, ani agenda okusima amazzi. Emmotoka mashini n'etandika okuwuluguma, mashini n'ewuluguma.
Ntwala akabanga akawerako ng'ewuluguma naye waliwo olwazi mashini newuluguma mashini newuluguma nesima niwetwala akabanga naye tuba olunaku olumu obudde bukya ne tuwulira abayita nti abange mujje munona amazzi nga tetunaba kweyongerayo kugenda maaso n'okukola ng'amazzi bagafunye. Ne tusanyuka abantu ne baleeta ebidomola abasajja ne bapampinga amazzi ne batuwa ne bakuba amazzi ne gakulukutako naawo ne bagira nti amazzi tugatuuseeko naye ekituufu process yali ya bbeeyi kubanga yali mu bukadde obutali 10 yali mu bukadde obungi ddala kubanga ekifo kyali kizibu ekifo kya lwazi era mu biseera ebizibu nga baleesa abantu abakugu baali bagenda kusimira amazzi sente ezisukka ne miliyoni za 20 bagatereeze bagawayalinge bakole byonna. It was a long process. Abakugu ne basalawo ne basitula bino byonna ne babitwala ng'ekisigadde kuteekayo pump nakola wiring asaanira amazzi gabeere nga gasaasaana hotels zonna zifune. Sikuluiseeyo munnange ng'abasajja bagenze nga olunaku olumu bajja nga bamutegeeza Musumba nti twagala kuba mazzi biki malayo akasente biki ng'akasente naye akamalayo nga baleeta pampu bateekayo pampu wansi nga pampu tekuba mazzi. Omusajja kyeyava agamba nedda obuzibu tebuli ku pampu eno y'amaanyi yeetaaga amasannyalaze ga 3 phase. Weetaaga osikeyo ku masannyalaze oleete amasannyalaze ag'amaanyi ku kifo kino. Ng'Omusumba agamba amasannyalaze tegagenda kunnemesa nga bongerako waya nga baleeta 3 phase amasannyalaze g'amaanyi nga bakonekitinga okukuba amazzi ng'amazzi tegajja. Nga nja kutandikira awo enkya omusajja ng'agenda omusajja teyadda ekinnya nga bakibiseeko akabaati omusajja teyakomawo okugenda ku ofiisi okunoonyereza ku ofiisi basangawo saaluuni ekawaala. Ne tubuuza abakazi abali mu saaluuni nti wano waabangawo ofiisi y'amazzi ne batugamba nti bo n'okugimanya tebagimanyi ofiisi y'amazzi. Omusajja n'abula nekitwala ebbanga omusajja tumunoonya tetumulaba naye olunaku olumu Mukama n'awa Musumba omukisa n'afuna omulenzi omu ku abo abaali basima awo abajja okuyambako. Omulenzi kyava agamba nti muzeeyi yegwe oweeri ejjindi ebugema nti yeyenze nti amazzi kiki njagala kutwala onyambeko amazzi abasajja baavaawo simanyi we bali. N'agamba muzeeyi awo amazzi gaabula. Ani yakugamba nti awo waaliwo amazzi? Nti amazzi gaaliwo n'okukuba ne bakuba amazzi ne gayambako abantu nti nedda amazzi gaabula. Abasajja ne baleeta amazzi ekiro mu mmotoka era amazzi baagajjanga mu mmotoka eyali awo yennyini yapampinganga amazzi ne mulowooza nti mufunye amazzi. Omusumba n'akwata ku mutwe n'agamba wangi nti awo amazzi gaabula olwazi lwawo lwali terwasika lwayonoona ne mashini y'abasajja. Ne bagamba bino kababiveeko muzeeyi bamutte naye nga bagenze ne ssente buwanana nga n'omusajja mu butuufu yali afaanana obukugu. Kati bwe tujjukira ne tulaba okwetala okw'omusajja kwe yakozesanga ne tugana naye omukugu ono kiki ekyamutuukako. Abafere babeera smart babeera n'olulimi oluli persuasive bw'aba ng'ayogera bw'atyo owulira ng'ebigambo bye ate kati basaasaanye oba mu mbeera zino za ddiini oba mu mbeera za bukulembeze oba mu mbeera zifaanana zitya waliwo abantu abafaanana ekifaananyi ekyokuba nga be batuufu nga naawe osobola okusibira awo naye ng'ate balina emitawaana mingi. Laba Samwiri yakola ensobi yatunuulira Eriyaabu ng'ali mu kifaananyi eky'omusajja kabaka n'agamba nti leero ono ye mulonde wa Mukama. Mukama kyava amugamba nti nabbi tokola nsobi Katonda gwe byolaba si byalaba. Ate nga mazima ekyo ffenna ekimu ku ebyo
mwe tuyita okubulira ddala nga tutunuulira ebintu ebiri physical, tutunuulira ebintu ffe bye tusobola okukwatako n'engalo zaffe ne twerabira omwoyo wa Katonda aluŋŋamya okutulaga butya bwe biri ebirungi, ebituufu, ebigwanidde, ebisaanidde bye tuteekeddwa okuteekako focus okusinga ebyo bye tuyinza okuba nga tulaba n'amaaso gaffe. Eyo yali nsobi nnene nnyo. Lwaki Katonda kyava amugamba nti gwe bw'obanga olaba mubiri nze ntunuulira mutima. Omutima kigambo kikulu nnyo. Olaba mu Yeremiya essuula eno ey'17 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati nti omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka, ani ayinza okugumanya? N'agamba nze Mukama nkebera omutima, I the Lord searcheth the heart. Nze Mukama nkebera omutima, nkema emmeeme okuwa buli muntu ng'omugabo ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bye bwe biri, eby'ebikolwa bye. Nze Mukama nkebera omutima. Ekigambo omutima ekikozesebwa wano mu Lwebbulaniya kirebab, kitegeeza conscious, human conscious, kitegeeza okulowooza kw'omuntu. So oyinza okugaa nti omutima ogugwo mulamu naye tali ku guno ogukuba omusaayi, ayogera ku human conscious. Agamba nze Mukama mmanyi ebirowoozo by'abantu olumu bibeera wala. Ebirowoozo by'abantu olumu bibeera wala nnyo, bibeera nga biri mu makubo ffe ge tutategeera, ne tubeesiga nnyo oluusi ne tuteekayo ebyaffe byonna naye nga mazima tebatuliiko, bali wala nnyo, balina ebibalo byabwe ebitategeerekeka yadde, nga banoonya amakubo gaabwe be bayinza okufunira amagoba amangi ag'obukuusa. Katonda alabula Samwiri n'amugamba nze ndaba mutima, ntegeera omutima kiki kye gubeerako, nze ntunuulira wala nnyo, naye mmwe abaana b'abantu muli limited okwetegereza. Oluusi bwe mwesiga abantu abalina omubiri kubanga mulina bye musinziirako, oboolyawo musinziira ku history, oboolyawo musinziira ku biriwo n'ekyo kye mulowooza kye bayinza okuderivalinga gye muli, naye nze ntunula wala nnyo okukema emmeeme okulaba nga bweri. Lwaki Mukama agamba nti omutima guno gwayogerako, lwaki tugamba nti yali ku conscious, teyali ku mutima guno ogukuba omusaayi? Bw'onajja eno mu Matayo mu ssuula ey'omukaaga olunya olw'abirimu agamba kubanga ebintu byo we bibeera n'omutima gwo nagwo gye gubeera. Ekitegeeza nti omutima gwe yali ayogerako wano bye birowoozo. Ebirowoozo biri luuyi wa? Agamba ebintu byo gye bibeera n'omutima gwo nagwo gye gubeera. Katonda yalaba Eriyabu n'alaba nga ebintu bye biri walala nnyo, omutima gwe gye guli wala, n'ategeera nti no, omutima gw'ono guteekwa okuba mulwadde. Laba emboozi gye ggwera eyo nga Katonda yeerobozza omuntu eyalina experience just ey'okubeera mu ttale ng'alwana n'amalubu, ate alina experience nnyo yakubanga atabagana eno mu mbeera abantu gye balowooza ey'okuba ababangufu. Naye nga Mukama akutte ku mutima gwa Dawudi omwana omuto nga Katonda amwetegereza okufaayo kwe yafangayo ku nsolo ku ttale ezaamuweebwanga, n'abeera eyo abantu gye batamusupervisingira. Ekigambo kino kiwulire bulungi, n'abeera eyo abantu gye batamusupervisingira naye n'akolanga n'obwesigwa. Ekyo kikulu nnyo. Samwiri yabeeranga eyo awatali supervision, naye ng'amanyi waliwo Katonda, ng'amanyi waliwo eriiso erimulaba erimulondoola, n'akolanga n'obwesigwa. Katonda n'agamba nti nze gwe njagala. Kubanga obanga abeera ku ttale, kubanga obanga abeera mu mbeera etategeerekeka, naye n'asigala nga mwesigwa, oyo gwe nsonzeeko. Kino it was a challenge to Samuel, kubanga yalabira ddala abantu abali controversial. Omu afaanana okuba omusajja omuzira, omusajja ow'amaanyi, n'omu afaanana okuba omuntu anyoomebwa, naye Katonda n'agamba awo wensibidde. Basebo ne bannyabo, tuze mu kusaba kuno okw'okwaniriza Ssabbiiti olwaleero nga twagala okusaba Katonda aggulewo amaaso ag'omwoyo, tutegeere kiki kye tuteekeddwa okusalawo. Akalulu kaffe ngamba ak'obulamu nga tukola mu bizinesi ze tukola, ngamba akalulu ak'ebyomwoyo, ngamba akalulu aka relationships zonna ze tutambuliramu kabeerenga kalulu akateekebwa mu kifo ekituufu, kubanga Katonda yekka y'asobola okuluŋŋamya bwe bituuka n'eby'emitima.
ndabye abantu bangi oba oli awo abalinga mmwe abali bweru ku mawanga nga musula mu mbeera ey'okubanga mugamba no tuteekeddwa okukyusa obulamu naye abantu baffe bangi babbiddwa naye nga babbibwa oba oli awo abantu abeesigibwa. Njagala kwebaza Katonda ti abasinga kumwe muli bantu bakulu abantu abalina experience ey'ekika ekyowaggulu naye kati wano waffe naddala ewammwe wano e Uganda we butuukidde olwaleero tulina abaana baffe bangi bagenda mu nsi z'Abawarabu ne bakola ssente zaabwe ne baziweereza abantu ab'ebika byabwe bennyini nnyini ne bazirya ne bazibba. Recently omwana yakomawo nga maama we yennyini kamuzaala eyamulimbalimbanga ennyumba nga bakuba ebifaananyi ebitali bya nnyumba ye nga tayina yadde ebbaati lyeyamugulira naye ng'omwana ono abadde mu bugubi ng'asula ku mpaama maama amuzaala yennyini n'atasobola yadde okulowooza ku mwana owuwe gwe yazaala naye ng'ate yamusondera na ku transport yagenda. Twetaaga okusaba Katonda kubanga relationship zikola ekitundu kinene nnyo 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 mu nkulaakulana mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Oluusi tumenyebwa emitima abo abantu abali so close gye tuli kubanga twabeesiga nnyo. Olaba ye Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba e Gologota yatuuka n'agamba nti kitange nteeka omutima gwange mu mikono gyo. Bano abasajja yabalaba bonna abaaliwo awo era n'abaagala n'awaayo n'obulamu bwabwe ku lwabwe naye bwe yatuuka ku nsonga y'omutima n'akizuula nti omutima okubeera safe gulina kuteekebwa mu mikono gya Katonda. Obwesige bwaffe obusinga bw'oba oyagala okwewala disappointments ennyingi ez'ensi eno buteekeddwa kubeera mu Katonda kubanga almost everyone can go. Ebintu bingi bisobola okuyiika naye omutima guli luuyi wawwa w'ogutadde. Kimatalinga nnyo mu bulamu bw'oba ng'oneewala okumenyeka omutima okw'ensi eno ne stress omungi kwe kwesiga Katonda naye atera n'okumusaba atuwa omwoyo oyo omwoyo w'okutegeera the spirit of discernment omwoyo ogusobola okutegeera n'okulondoola butya bwe biri ebirungi era ebituufu ekyo Mukama yekka y'asobola okukigaba. Saba nga tuyingira mu sabbiiti eno Mukama atuwa omukisa ogutegeera ebyebuziba kubanga mujjukire kye twalabye mu kyokuyiga kiri ekyaggwa we twakoma nga Erisa nnabbi Katonda amubikkulira. Katonda ye Katonda alina CCTV cameras eziri ku nkola entuufu ezirondoola eziraba ebyo ebiteesebwa n'eyo gye tutali asobola okututebuza. Olwekyo njagala kusaba don't enter any business nga tobuuzizza Katonda. Ebiyinza okulabika nga bituufu biyinza okuba nga birungi nga kungulu birimu n'abantu beweesize naye weebuuze Katonda. Inquiry of God. Toyingira kintu kyonna kyonna nga tosoose kwebuuza Katonda. Katonda tumukomyewo atule ku ntebe egulumidde mu bulamu bwaffe abeere ow'okwebuuzibwako abeere ow'okwesigibwa. Ekyo kyonna kye tunaayingira ne Katonda njagala kubategeeza shuwaddiiru Mukama tagenda kukikkiriza kufa kubanga ebyo bye yasimba teri ayinza kubisimbula mu bulamu bwaffe. Saba Katonda atuwa omukisa. Saba Katonda atulage emitima atubikkulire abantu n'ebintu atulage ebituufu atulage ebyo ebinaatuwa emirembe ebinaatuwa essanyu. Oluusi bye tugoba obaoliawo si bye biba bigenda okutuwa essanyu erituukiridde naye Mukama amanyi ensonga amanyi empagi gwe tuyinza okusimba ne tubeera n'obulamu obusanyufu ne tubeera n'obulamu obutuukiridde ne tubeera n'obulamu obutakooyesa nnyo mu nsi eno ey'okukooyesebwa. Mukama abawa omukisa. Sabbiiti